otusanga teni enge ekiri procedure ntibakola ki normally nga complaints zijja banka zijja bagala kuteekawo mail bagamba mail yasooka wulizi naye ng'ate mail ezakolebwa because of no abo bonna tubadde ne pressure z'amanyi twabayita so bateeka because tuyinza okubanga tuwadde obudde bungi nnyo ng'abantu tebamanyi ki kigenda mu maaso essuubi ne libagwamu kati bakondeko bajje mu eno meeting tubawa assurance nti ekizibu kyabwe kye balina gavumenti etandise okikola okikwatako so buli eyemulugunya ne communication we are sorry naye ekyo kyoba otegeera nti twako optinze mu meeting obeera aware naye meeting eyiyo ekola ki ejja kyensaba pass nti mu meeting eddako mwe mumanyi nnyo okuteeka ku noteboard eza emzo because etteeka bwe likugamba naye faate abantu bane waffe tuwandiikira bawandiikire kuba gwe etteeka kiri kye likugamba naye ffe amateeka tugateeka emabega ne tukozesa ekyobuntu nga ba public administrators kati ate mu ebyammwe byamateeka nnyo naddala kati ng'ono emzo surveyor tayagala nnyo nakumanya yayagala kukola bibye decimals ziri meka apimya atya kakoze mwogera ekyapa ne kikyuka mu lunaku lumu emirundi 10 avuddeyo n'akugamba nti ffe tetulina tteeka lye tuba tukoze eki so long as gavumenti efuna emisolo bo bano tebibakola ki because ekisinga okubabeezaawo gavumenti kufuna ki misolo ate nga ne gavumenti kyesinga okubaagalira kasitaba ng'akikoze mu nkola entuufu ennaku gye mulina naffe gye tulina twavuwadde ffenna ng'eggwanga naye nze nina omukisa nti mu bwavu sirina kyenkosebwawo ku plot 530 naye ate abakosebwa be bakwano bange be bambeezaawo era be bawa emisolo kakati ani abakosa era nabo bantu baffe olw'obugezigezi obuli mu ggwanga buli awabeera obuzibu abagezigezi baba weebali like abantu bwe bamanya nti tebaleese system kugiteeka mu digital system empya era abagezi bava mu land office ne tebagireese kati leka tukole omulimu. That is how people are losing billions and billions of money okuva mu bank kubanga teriyo muntu atalina wano mulimu mu land office yamanya nti temwaleeta liizi kugigatta mu system yammwe kubanga that was the mistake. Teyakolebwa Vero, teyakolebwa Vincent, teyakolebwa Ndegeya, teyakolebwa Pass, teyakolebwa bana abali wano, yakolebwa abaaliwo by then. Naye bwe baba banoonya omuntu eyakoze omusango gwatudde mu ntebe, by that time you are answerable. Kyovola abantu bwe bikosa abatuddewo currently bayimiridde kulwa ineffectiveness eyabanaabwe abaaliwo by then. Solution mu kino gye tusinga okwetaaga. Bino byonna tulamenti nze tukoze tutya, banks zitutimbye ebikoze eki, ekyomukisa omulungi nti security eri kusaidia. Bank tesobola kola demolition wadde eviction nga bailiff tasose mu office ya RDC. RDC ali aware about the problem eri ku 5-3. Kakati bwebanga ali aware office ye tewaliwo eviction eyinza kolebwa. Era kye twateesa na bano nti is to call the banks tubalage nti buli awaayo ssente ze just get to know oziwaddeyo kwonooneka because fe ensonga yaawo land office yagiyimiriza dda tekyagabawo titles. Naye naffe abali mu security tukimanyi nti tewaliwo eviction wadde demolition egenda okukolebwa mu kibuga Mukono because issues eziriwo zirina insecurity gye zigenda okukola ki okuleeta. Taaka tulina kye tuyita okukola due diligence, noonyereza in depth. Nange neewolako omuntu ono wa bank atuuka ne ku levensi aba receipts z'abatenansi bange n'agenda n'azisaba okumala emyaka 3 emabega nostra receipt book. Neewuunya of recent bagenda ne balaba nga receipt book eri inactive. Kye baakola ne banoonya abapangisa bano ssente baziteeka ku nnamba yaani.
ne balaba nga sente zigenda ku akaunti ez'aba minors era bo bennyini ne baŋŋamba lwaki sente zigenda ku akaunti z'aba minors, which is my right. Okiraba naye bagenda as far as that. Kakati weewunya omuntu bwa issuinga billions of money eri omuntu ku loan naye nga tasobodde nakebera tenanti ali mu kizimbe ani gwasasula, because imbandooza nti bw'ogenda ku kizimbe ng'ekya mukulu Kasasa, ekya Muzaŋŋanda, ekya muganda wange Kyeswa, ekya muganda wange ani next to you erinnya lidduse, genda kukola ezigenda okwenkana ezagula ebizimbe bye muliko. Olwaleero tolina sente z'ogenda kukola in a day nga zenkana sente ze wagula ekizimbe kya Muzza, teziriiyo. Mwami Kasasa tolina z'ogenda kukola ezisinga ze watadde mu kizimbe kiriko unique garments. Mwami Kaggwa ekizimbe ky'ozimbye nga bwe kifaanana, abantu batubuuza ani oyo, n'ogamba omusajja ali awo bw'ati ne bw'ati. Ne bw'onoobeera bize ennaku bbiri tosobola funa sente zenkana z'otadde mu kizimbe ne zewagulawo. Nze mbasaba ng'abasuubuzi, give yourselves time. Mujje nga land office ebayise for public hearing. Omuyaaye tajja kujja naye ajja kuba ku kakomera wano wabweru ng'ataddewo mbega to see whether Kagwazze, to see whether Muzza has come, to see whether Kyeswa is here, to see whether Abakaluba is in the country. Bw'onooba tozze yajja kujja akugambye etteeka talina lyabamenye okusala omusango files ezaali ez'abannaffe abaagenda. Neŋŋamba tekisoboka natula ne physical planner, ne ntuula ne pass, ne ntuula ne Mr. Ndegeya, ne tukkiriziganya. By the way, even Vincent yali mu meeting. Ti files zonna basooke baddemu baziverifying ez'abantu abasaba ettaka. Kati bwe wakiŋŋamba ne ntya ne ŋŋamba how come Mr. Bakaluba gwe ntula naye mu DSC taraisinganga concern etengereeta insecurity. Tetusobola kubanga tukyagenda ne files eza predecessor woono, kiba kyonoona emirimu. Omuntu bw'atuula mu office yeetaaga atuule mu ntebe agikole ki? Nze omuntu bw'ajja mu office yange n'agamba you know bwe nali wano ne Bamwine nga nkuga go and look for Bamwine cause I'm the RDC and I feel I'm fit. Kwe woba oyagala Bamwine, please find Bamwine where he is. Naye wano wozze I'm the RDC. Now he is the chairperson district land board. Bwe tuba tukyalina files ezigenda mu maaso ziganda, it means those are briefcase files. Kati kiba kireeta insecurity n'okuleeta emisango ku baana baffe bano. Bano baana baffe nabo basomye, twagala babeere n'amaka bagatuulemu. Tetwagala babakwate mu forgeries. Tetwagala kuleeta wano anti-corruption. Tubayambe nabo bakole ki? Batuyambe. The committee is there. Committee eveeyo ne minute ebeere backed by the security minute. Files zonna from today onwards ezina okukolebwako okuwa approval yazo zina okubanga zina minute eri backed by mubalonde, because fene bwe mutatuteekako nga bakumanyiira ate problem ekirungi twaja identifyinga ate era tubabuulidde nti as of now tugenda kukola ku bitaano 3 eno 107 okuli district n'ebyayo byonna basooka ne bagiteeka wabbali ne bagamba gavumenti esooka etuule n'abanene b'emmengo besorting. Naye agambye nti bayimiriza but okuyimiriza kuli selective because BLB egenda mu maaso n'okutransactinga through the Namulondo investments. N'agamba who is the current owner of that land. As a lawyer bw'akyogedde ntegedde nti atidde chairperson okumulaga nti ekirangiriro akitaddewo. So chairperson, with due respect, let's do the needful. Let's do the needful. Bwekiba nga twetaaga genda mu Buganda okusecuringa ettaka eririwo, please let's do it. Kyovudde owulira nga chairman wange wa district land board bw'agambye okuyamba mwami Kasasa, mugambye bw'oba wakola ensobi
ate tosobola kubanga gwe ogenda okuyamba muki mu nsobi nze logically nga bwenkiraba nga ndaba straight away mwami Kasasa kusaba land office okureinstatinga the title mu gundi entuufu gye yalimu then addeyo asabe Buganda Land Board okurenewing a lease as okola ebirala ebigenda mu maaso because tukitegedde okuva kwoli naye nze nakitegeera nga ndine mwami Bakaluba lwakuba yayinza okubeera teyakitegeera at one time nti this saagala bano okumpoti zikyagenda mu maaso kubanga tezinaba kuba na magnitude nene nga gye tulina wano ku 530 but I kindly warn obanga nabyo in the future bigenda kuleeta problems why not stop because we are having a challenge n'ettaka lya Namanvi NFA versus Luwangula versus the private owners of titles. You are continuing to sign as the land is being subdivided, but we know there is a problem there. We know at one time we're publishing anti-land office has cancelled 146 titles there. Which are those titles? Can we get to know? Because for me, I get people in my office every week fighting over that land, and I don't know what to do because I don't know the right people to protect. So kindly, if we are seeing a problem that is coming, forecasting a problem, we've already had a problem here on 530. Why are we not seeing the problem of 101 or 110? Because that is either 101 or 109 in Namanvi. So you forecast and you reduce on the costs that tugenda okinkaringa, because out of this problem we are going to spend as government. But as we are going to spend as government, people are going to lose jobs. I can't hide that. It is a polluter pay principle. Ayononye yasasula. How did it start? Because I know the government I'm serving and what is there currently. Ekiriwo nze mukama wange manchi agenda nakyo. Gwolwalero bw'oba oyagala zimba mu Lutobazi. Ozimbe mu Lutobazi owedde. Gwe leero bw'oyagala kwata mu nva. Bw'okwata mu nva owedde. Eyo season kati yekola ki? Yeriko. I don't want to threaten you, but I want to stop whatever issue etali clear egenda muki mu maaso. So as a person abali mu ntebe, Mr. Niyonzima, my young sister Veronica and others, we should see the future. Over 530 less obuzibu. Why are we signing titles? Now wali wetulaba wayinza okuva obuzibu obulala. Okiraba. Then ekizibu ekirala kyenina Reverend and mwena abali wano is the mislink between the ministry of Erigaba freehold. No gena tino salenda linge ekituufu nibakisazamu of water. Nakubidde mukwano gwange ono enaku zino nkutawaanya nnyo, but I'm sorry, but that is work. Nga neebuuza ku titles ezifuluma mu wetlands vis-a-vis the Land Act, vis-a-vis the NEMA Act. Nampa guidance, naye guidance gye yampadde was right, but in other areas it is not right, because we wagimpeeredde tewannabeerawo development. But according to client gwe nabadde nina, his plan is to do a construction, not knowing the laws of this country, but that is a pure wetland. When you sign for someone's title, he gets to know that he's having a right of doing any other development, which was clearly indicated ku bbaluwa ze nti ali restricted to some developments. But in other areas, NEMA wetuwandiikidde abantu bano bakola developments on private mile titles but under NEMA or wetlands. Mwami Mutumba akimanyi ni physical planning. In this meeting, wadde tulina physical planner, this good lady of mine, leasehold titles ezaali ku ttaka lya Mukasa, original Mukono town,
aba land office abakola integration tebaza appreciatinga okugenda ku titles empya kati ne creating omuwatwa oba ne kiteekawo omuwatwa eri abantu ba beneficiaries ku ttaka lya Hamukasa ne ku ttaka lya Nabeeta okubanga ba creating private titles nga fena bwe tumanyi ti ba beneficiary buli omu aba ne interest eyiye kati bwe bafuna titles eziri free nga teziri reflecting lease ne bazitunza abantu bwe bazitunza ne bagenda ne bakonayivinga ne banks ne bajja ne babanga bwe bacheckinga system eri very clear reflecting lease ne babaako be bazikuza ne bafuna bank loans mu banks enene billions of money omuntu aba atudde mu kizimbe kye abasuubuzi bakola agenda okulaba nga bamugamba nti ekizimbe kiri mu mawulire kiriko billions 2 ebbanja kiriko billions 3 twagala ku evictinga ffe kye twagaana naye twebaza Katonda nti abaali mu land office by 2018 bwe bakizuula nti waliwo obuzibu ne bastopinga transactions zonna ku block 530 107 yo eri wakati wa district land board n'obwakabaka bwa Buganda ettaka lino bwe lyaddayo nga livudde mu system eri eya land decree ettaka ne liba nga lyaddizibwayo yaddayo n'ebyo byonna ebyaliriko naye ng'ate bwe twogera kati ate olaba nga ate Namulondo Investments yo yagenda mu maaso n'okutransactinga ate nga kuliko omuntu atuddeko naye omuntu atuddeko tanaba ku appreciatinga nti alina okuddayo mu Namulondo Investments oba mu Buganda Land Board okutereeza tenure system. So tukubiriza abantu mwena mu Mukono titugenda okufuna public hearing n'okubanga tulaba solution ki nkola ki gye tuyinza okuteekawo okulaba nga tuyimiriza embeera eya double titling nga tuyimiriza embeera eya overlap nga tuyimiriza embeera ey'abantu abagufudde omugano okwefunira loans mu banka nga basingayo ebizimbe by'abanaabwe ng'ate banaabwe tebakola ki tebamanyi. Minister wa Lands Honorable Judith Nabakoba yantumye mu lukiiko luno neyengera lwaddisi w'abantu b'e Mukono tubadde tulufosinga ebbanga lyonna luno omulundi gwa kubiri nga tufuna stakeholders engagement era tugenda kuddamu omulundi ogwokusatu tugenda kubeera na wabweru abantu bonna tubawa omukisa abo abalinako ebyapa bajje n'abatuddeko bajje tulabe ani kyapa ki ekyakola ki ekyasooka era ekyo ekyapa eky'omulundi ogwokubiri land office ne kooti baweebwa omukisa okulaba butya oba ekyapa ekyo bakisazaamu oba butya bwe bagenda okumpasetinga omuntu oyo ddala bw'abanga ali genuine because mu kugula ettaka tulina kye tuyita okukola due diligence omuntu bw'aba teyakola due diligence maybe yamanyi butya bwana hustling out ne issues ze naye bano abatuddeko nga n'elizi zaabwe zikyatambula we can appreciate them as government and land office ne tulaba butya bwe tusobola okubayamba ne babeera nga batuula without any security fear or any threat ate era n'abo abafuna loans zaabwe tubagamba tetuli ready kuwuliriza bailiff yonna agenda okujja mu Mukono okukola eviction oba demolition nga tetunaba kumaliriza nsonga zino kubanga abo boyagala okwevicting oba okudemolishinga wabasangawo be batudde balina liizi gwe n'ogula private tenure system nga tetusoose kubakola ki kubeebuuzaako. So as heads of security ne Uganda Police tuwoninga buli muntu obuteetantala kujja Mukono kubaako kizimbe kyolooza nti ogenda kidemolishinga kubaako nkola yonna gyolooza nti ogenda kutulugunya abantu kuba abantu bano bateekamu ssente zaabwe ate tubamanyi nti bali ku bintu byabwe mu butuufu bw'okubibeerako. Administrators abahamukasa abanabeeta n'abalala batuule baddemu bamanye how to recall their tenure system nabo batuule mu liizi zaabwe mu butuufu bw'okuzituulamu then ebinaddako be banaamanya ekyokukola ki ekyokukola. Lwakatona n'ensi yange nsigadde ndi Hajjat Fatuma Nabitaka Ndisaba omubaka wa president wa district ya naye Mukono nze ssentebe w'abasuubuzi ate nga nange ndi musuubuzi mu kibuga Mukono kati tulina ekizibu ky'ebyapa byaffe ddala mu kibuga ebya mu kibuga wakati ebuloko 530 nti abafere bajja ne babiteekako ebyapa ebirala ne babisaako mayiro ne bakola double titling kati ebyapa ebyo ate bamala okukola double titling ne bagenda ne babyewolerako mu mabanka kati ekyange nga nze mwennyini kyagwawo omwaka oguwedde
kyapa kyali mu banka nga kiriko ne caveat ngenda okudda mulandisi wano okukebera ng'ate waliwo omulala eyateekako ekyapa kye naye ekizibu kyonna kyasinziira wano ku landisi kubanga bakikola na mu covid ebyapa byonna ebisinga n'emivuyo gyonna egyakolebwa gyali mu covid kati abantu naddala ekizibu kye tulina nga abasuubuzi bano b'enkulembera ebiseera ebisinga bakola bizinesi nga bakolera mu banka wateekayo ekyapa banka n'omuwa ssente naaba nga asobola okuba nga atambuza emirimu ate baatagetinga ekibuga kyennyini kubanga abasuubuzi baffe bwe bazimba Mukono ate ebyapa byabwe biriko obuzibu kati saa zino banka tekyawola ssente babiggalawo tekyali kuba nti ekyapa osobola okkijjako ssente tekyali kuba nti kisobola okyuka amannya tekisobola kukiteekako mortgage oba kintu kyonna kaakati obuzibu bwe tulina obw'amaanyi mu disitulikiti wano naddala mu kibuga wano wakati kubanga wekuba ekibuga tekiteredde kitegeeza enkulaakulana egenda kuziŋŋama mu Mukono kati nyongera okukubiriza bano abalandisi ne minisita ate naye kasita abaddewo atumye omubaka nti tulwane okulaba nti tutereeza Mukono mu tawuni nate ekirungi kye tulina nti abalina gulawundi be bannyini bifo ate be baaliwo bano bannakigwanyizi bajja buzi ne baagala okuteekako ssente ne beewolera mu banka ssente ne babba banka nenyongera okusaba twongere okwetegereza era bano batugambye okutuuka mu gwe-11 bijja kuba bitegedde naye ng'abasuubuzi bali mu peyini nga nze abakulembera buli kadde bantuukirira ebyapa kyamaani biggwa ddi ebyapa byaffe kuba tebakkirizibwa kwewola kati noba ensonga eyo nkubiriza abalandisi beyongere okwetegereza transaction zonna ze bakola mu landisi